Kansubire nti no mwasibye bulungi gye musinzira okubeera nga mumpuliriza mujje baliko gyonna gye mutuusako engalo basasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi katonda agiwumuza emirembe agiramuza ekisa agumye emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano mumbejja Aisha Nassolo ge gange mba ntuuse okubeera nga ate nkutuusako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kye mba nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde tujja kubeera nga ate munange wejjusa yes naye ng'olunaku lwaleero lunaku lubadde lw'amaziga nakwazirana munange miranga myereere eri ate bannaffe abamu bw'atyo omubaka munnange ategerekeseeko nga okabe ono ng'abadde bw'atyo wesserere munnange afiiridde mu kabenje ssaako ate ne mukyala we bagudde ku kabenje Ndekabussa Nabbowa Budaka District kuyiganga Mbale Highway akabenje kano kabadde k'amaanyi nnyo nnyini ddala era ye omwami kigambibwa nti afiiriddewo omukyala ye afiiridde mu ddwaliro ssaako ate ne driver n'omukyala bo bafiiridde mu ddwaliro naye nga omwami ono munnange omubaka w'esserere ye munnange afiiriddewo mu kabenje kati no munaye tusaba omwoyo gwe katonda aguwumuza emirembe agulamuza ekisa agumye emitima abaka b'enganda ssaako ate n'ab'emikwano omwaka ye guba guggwako ebintu nga bino bannaye tuba tubisuubira ensonga lwaki nsaba mwenna abampuliriza essaawa eno bannange mwekuuma te era mubulire ne famire zammwe zibeere nga ate zeekuuma otherwise omwaka gwe guba gugenda etteeka gubaako ate munnange ne be gugenda nabo kati no munaye tokkiriza kubeera omu ku abo bagenda gendera mu mwaka weekuume ng'ate era oba olyawo osaba ne Katonda kuba ye munaye kye yategeka of course kijja kuba naye ate amaanyi g'essaala go gasobola okubeera nga kola ki gakyusa so bannaye twekuume ng'ate wetusaba ne Katonda obukuumi otherwise si byangu munaye n'akamu n'akeddagala kati nno ekisinza okubeera nga ate kyennyamiza kwe kubeera nga maama w'omubaka ono amawulire gano olumugudde mu matu munaye naye n'azirika era naye munaye n'afiirawo kale bannange ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala omwami afudde omukyala n'afa driver n'afa ate ne maama w'omwami naye oluwulidde amawulire munnange naye bw'atyo n'akutukirawo kati nno munnange si byangu buli omu agumye munne otherwise yeeyo embeera ate munnange mwe tutambulira so nga ate munaye tubadde tukyali awo ate n'omukulu Paulo Makula ono mutabani w'omugenzi Dr. Paul Kawanga Semwogerere naye munnange wetwogerera zembuyaga ezikaze engoye ono ye kimusa tekinnategerekeka naye butereevu gonna amawulire aganabagavuddeyo butereevu nja kubanga kutuusako waneero naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala kwegamba olunaku lwaleero ebbo abantu tufiiriddwa bangi ate nga n'ennaku endala nze nzikiriza nti bantu bangi nnyo bafa lwakuba nti munnange ekyenjawulo tuba tetubamanyi bale nababa bavaayo abantu ne babamanya butereevu ye waafa abantu baba bajja bamanya nti yafudde naye waliwo be tutamanyi bangi nnyo abafa buli ssaawa buli ddakiika so tusaba emyoyo gy'abagenzi gyonna bannaye Katonda agiwumuza emirembe agiramuza ekisa n'abako ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano munnange Katonda ate ayongere okubeera ng'ate abagumya emitima so nga ate ye Susan Makula akiguddeko ne mutabani we Susan Makula yavuddeyo bw'atyo n'apositinga ebifaananyi bya mutabani we munnange ng'ali ne Pastor Bugingo nga naye w'obalengera awo ba social media in-laws ffe nga we tubamanyi bavuddeyo wali ate ku mukutu ogwa TikTok ne bamusabula bubi nnyo naye ng'ate basinze kusabulira ddala Pastor Bugingo nga bamulangira okubeera nga yasuulawo famire ye wabula kati obwongo n'ebirowoozo byonna munnange yabiteeka ku Susan Makula ssaako ate ne mutabani we kigambibwa nti munaye Pastor Bugingo olw'esonyiwa famire mbu n'abaana tabaweerera so munnange kigambibwa mbu kati ali kuwa Susan Makula so bo ba social media in-laws bavuddeyo bubi nnyo ate ne bagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate bamusawula n'omwana munaye ne bamuvumiramu naye nze kyensaba omwana ye mumujje mu bino kuba ekituufu kiri nti talina kyamanyi ekituufu kiri nti takola ki talina kyamanyi we muba mulina omuntu yenna yenna ow'okunenya munenye Pastor Bugingo ssaako ate ne Susan Makula wabula ye omwana bambi mubimugjeemu kuba amazima gali nti ye talina kyamanyi so nga ate ngenda kuba nkulekerako akatambi kano kasanyusiza abantu bangi nnyo wali ate ku mukutu ogwa Facebook munnange omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine walabikiddeko mu katambi ng'ate munaye ali awo n'omwana we bazannya kwegamba ngalagira ddala musajja wa buvunaanyizibwa okitegeera akwasaganya ebintu eby'enjawulo yadde abeera biza atya naye kiraga nti afissawo n'obudde bwa famire ye kati no munaye ne weewunya omuntu omu nga ye yeefula bize nnyo ye ali bize nnyo nga n'obudde bwa famire ye n'abaana be tabulina
wabula ne weewuunya omukulu ng'ono agenda wabweru n'ateeseza eggwanga kwegamba tumusuubira okubeera ng'ali so busy wabula ate afuna n'obudde bwa famire ye. Kati nno munnaye ggwe olaba akatambi ke munnaye naawe nkusaba weekuba omutima gwe biki ebyo bikufuula busy to the extent nti n'obudde bwa famire yo tobulina n'obudde bw'abaana bo abaana kwegamba ne bakoma kulaba bulabye mu bifaananyi oba kumanya nti tulinayo taata naye ng'ekituufu tebakulaba ate ng'ewaka obeerawo naye nga gwe munnange walwala ekirwadde kye bayita tubbize gwe eva obeera tubbize obudde bwa mukyala tobulina n'obudde bw'abaana tobulina. Kati nno munnange yemu abagenda okukuza abaana n'ensi yeewuunye kwegamba omuntu atunuyire omwana nga yeewuunya gye yakulira olw'ensonga nti omuzadde tewamuwa budde. Kati nno abazadde muwa abaana bammwe obudde. Omuzadde ne woba tokuze na mwana kwa munaye kati ebyeyo byafuuka ebyeyo ekubira ku famire yo. Kati omuzungu ebintu yabigonza okubira famire y'abaana bo n'obalabakawo ng'oyogera nabeera sitiro osobola batekamu empisa z'oyagala. So bannange tulekerawo okwekwasa tetulina budde tulaba abantu ab'obuvunaanyizibwa bwe tusuubira okubeera nga tebalina budde wadde ate tubalaba bafuna obudde ne babeerako ne famire zaabwe. Kale munaye kati gwe gwani agamba nti tolina budde bwa famire tolina budde bw'abaana. So bannange twekube mu tooki otherwise abaana bo be wakeera ku makya n'ozaala bakwetaaga n'omukyala wo gwe wakeera ku makya munnange n'owasa akwetaaga. Waliyo n'abakyala nabo abeefuula bize munnange omwami woyo n'abaana bo munnange bakwetaaga. Ngenda kuba nkulekerako akatambi kano kajeemu ekyokuyiga munnange. Baneeno bino Bobi Wine yekka si yalina obbikola oba abantu abamu wabula naawe kennyini osobola okukikola n'ogamba nze olunaku lwe luti lubeera lwa famire yange oba obudde bwe buti bubeera bwa famire yange. Mbagala nnyo mbagalira ddala komenti yo gintereko wansi awo ate mu comment section. Ngenda kuba mbasiibula essaawa eno yennyini naye nga ate kyenkusaba kimu nti toseetuka. Goodbye for now. Subscribing nga oba tonnaba teekako akadde likinga vidiyo eno. See, it's moving from a train. But Tata, you just closed her bridge. When she comes, she will make her bridge. We are making it. Yes. I can put the bridge outside there. So here. So we're going to put the stream around the the wall. bed. Sumi, Tata finished your castle. Come and see. It looks really nice. Come. Oh my God! That thing almost took me with it. Side. Ta-da! You like it? And Queen's room, the other door leading to the princess's room, and the other door leading to another princess's room, and the last door to the kitchen and the sitting room. This is where people drive and walk. This is that I'm walking. Me, my name is Papa. I'm a princess. Get out.